Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle nze Ssegawa Rashid. Kati olunaku olwaleero NUP yageze maaso n'okubeera nga etuuza Delegates Conference era nga batudde eyo munnange ewali ekitebe kyabwe ekikulu Kamwokya. Tebatudde Kavule, batudde eri Kamwokya. Kati nno buli ekisanja kiba kigenda okubeera nga kiggwako kitegeeza nti mulina okubanga mulonda obukulembeze obunaagenda mu maaso n'okubeera nga butwala ekibiina mu maaso. Kati balina okulonda akakiiko akaneeki oba National Executive Committee. Kati newankubadde okulonda okugenda mu maaso waliwo abatagenda kubeera nga bakubwako akalulu okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'ekibiina kya National Unity Platform, kussa ne Secretary General David Lewis Lubongoya. Abo bo teri bakubako kalulu, bayiseewo unopposed. Kitegeeza nti no teri n'omu agenda na kubeera nga alonda party president oba secretary general. Teri yabeesimbyeko, teri yavuddeyo kugamba nti bannange nange njagala kubeera party president. Bano bayiseewo muganda wange nga bali unopposed. Kati ebifo ebirala ebiriwo kwe kuli muganda wange ekifo ekya National Mobilizer. Ekifo kino eno nkunnyingi omuwadde oyo nno nga ye mubaka owa Kyaddondo East kossa ne Nyanzi Ssentamu Fred. Oyo akibaddeko oba akirimu n'ogattako ne Abibu Buwembo eyeesimbawo ko saidi zeeyo e Rubaga South, ate ne kati akyegwanyiza ekifo ekyo. Kati naabo kwe kuli agenda okubeera nga alondebwa okubeera National Mobilizer. Fred Nyanzi twamumanya nnyo ku nsonga gye yaleeta eyakunga. Kati katulabe biki ebinagenda maaso n'okubeera nga bivaayo. Francis Zaake omubaka owa Mityana Municipality, Frank Kabuye oyo wa Kasanda South, Kosane Shamim Nambasa eyaliko muganda wange Guild President ku Makerere University. Kati bano baagala ekifo ekyokubeera ba youth leader mu kibiina kya National Unity Platform. Baagala kubeera ba youth leader. Kati era mu mbeera endala waliwo ekifo ekirala ekiriko enkalu ky'ekyomwogezi w'ekibiina. Alan Ssewanyana omubaka wa Makindye West kosa ne Joel Ssennyonyi omubaka muganda wange owa Nakawa West, bonna baagala kubeera boogezi ba kibiina ani gwe banaalonda. Tubirinze. Kati nno Susan Mugabi Nakaziba oyo nno ye woman MP owa Buvuma District ne Benjamin Katana bonna baagala kubeera ba party treasurer. Era bwe tugenda mu maaso waliwo John Mary Sebuufu oyo nno nga y'omu ku bagenda maaso n'okubeera nga basunsula ebyegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku mutendera ogw'aba LC5 Chairman Districts kussa muganda wange n'abaka ba Parliament. Kati John Mary Sebuufu yageza maaso okuba nga akakasa n'agamba nti no akakiiko kaalimu akakulira ebyokulonda mu kibiina ekyo basobola okusunsula abantu 22 abeegwanyiza muganda wange ebifo eby'enjawulo ku lukiiko olwa NEC. Kati ffe tulindiridde tulabe ki ekinaagenda maaso n'okubeera nga kivaayo. Lunaku lwaleero ssaawa yonna ebinaasobola okuvaayo tujja genda maaso okubeera nga tubyabulira. Newankubadde biri bwe bityo ye Simbwa Kagombe kossa ne Muzeeyi musajja mukulu Kibalama Nkonge bagamba ebyo bagenda maaso okuba nga bateekateeka ffe tubimanyi era babiwakanya. Jjukira ekibiina luli eri kyali mu mitambo gy'abano nga Kibalama Nkonge alinga amwattu ye pulezidenti waakyo era nga yakiddukanya naye nga tekimanyikiddwa nnyo, ndowooza kyali kyasirika. Kati bwe tuwagerera bano bagamba ebyo ebikolebwa ffe tetubimanyi, tetutegeera lwaki bitambula weebityo, naye ensonga bwezo bizigeze maaso n'okubeera nga zigenda. Omumyuka wa Prime Minister owa Uganda asooka ono nno nga ye Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga era nga ye mukyala akiikirira district ey'e Kamuli. Ono nno we twogerera naye yageze maaso n'okubeera nga ajjayo empapula n'agamba nkomawo ab'e Kamuli muninde nze eyeggwanyiza okubeera nga nziramu okubakiikirira ng'omubaka omukyala owa district eyo. Weebityo bitambula ajjayo empapula mukyala wa NRM byonna tubirinze. Nze Ssegawa Rashid.